Okwanjula n'embaga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Hillwater Purity Nothing Less. Naira sirimba leero bino byenjogera byankumoyo tobola omutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo Hiru wafoyo tumwagala nnyo Hiru ona yekikulu tumwagala kufa na kuwona Hiru wota tumwagala nnyo mama ona yekikulu tumwagala kufa na kuwona ate namanya ku Hillwater simanyi kiki kyoliko fe Hillwater tumwagala kubanga ge mazzi agaliko ge mazzi agalina waaka ge mazzi amalungi ge mazzi agasanira ku mukolo ge mazzi gosooteka mu business ge mazzi gopakingira abaana ge mazzi gostockinga boxi mu kisiibo kino n'osiibuluka bulungi. Hillwater is purity and nothing less. Oliotya mukwano bampita Sharita mazima wanvu okubeera nga kutuusaako programu eno ey'okwanjula n'embaga nga bulijjo ndi wano ku Malakai Eco Lodge. Olaba bino byonna gwabeeraze n'okolera wano embaga ku package ng'otadde wano reception babikuweerako eno ruumu ne mujja ne mwewuuba bannange jangu ku Malakai Eco Lodge wasangibwa Kitende toyitawo genda eri wala omukyala wamuwulira Sunday wedde jangu wano ku Malakai Eco Lodge oli ekyennyanja okolewo wedding reception owummulirewo buli kimu kirungi ne graduation party birthday party byonna wano ku Malakai Eco Lodge. Enamba y'essimu y'omukyala kweri mukubira obookinge Malakai you must be here. Ekyagudde mu Kampala wakitegedde tonnakimanya kakati buli omu ayogera ku the latest bridal company in Uganda era eyo gye bayita Sharita's Bridal World. Omwami kasita akugamba nti no ngenda kwanjula nti abe wakagendo bagambe ngenda kukuba embaga bwe papa duka misinde ojja ku NASA ekizimbe bakiyita Sal Complex kitunudde mu gaali y'omuka olabe ekigambo ekinene nnyo kiriko Sharita's Bridal World tukutegekera omukolo gwo lunaku lumu. City Bridals aina gowns ne changing dresses opangisayo gown emu nakwerako maids dresses za bwerere ali Kamukamu Plaza Quinte Road. City Bridals is the best. Engato nzija Kato Sale Center ye nakubuziza kontandise nakulanga sibyotya no mama sibyotya no tata we bali kubera ngo mukula Delta TV tukole eno program bagiyita kwanjula n'embaga nga bampita Sharita mazima wanvu buli Sunday saa zibera 11 mpaka emu oremande sawa 4 paka mukaga you repeat ku YouTube tuwerako osobola okulaba live ku Delta TV page oba that is Facebook oba ku YouTube ku Sharita Show. Ayagala okubeera bigenda maaso ku Sharita's Bridal World page yaffe kweri clickinga otwagale otulabe tugenda sookerawa ono emugole waffe by the way yasose tulina abalabe tukozeeko ku Sharita's ne tubambaza naye nga titubalaze ku TV ono yasose okulagibwa ku TV oji wange mamita Ruth Mugalula nakimera nga yanjula omwami we Joseph era omukolo gwabadde Namagoma gye nakulira abamanyi mumanyi abantu be Namagoma mbagala nnyo mu maka ga mukyala Mary Mugalula era nga kawalake Karuth twasoma nako ke katamuswaziza akana ko twali tukola twasoma nako ne tukulira ku kyalo kye kimu neyo gye twali twaliko fenna n'akaanaako bambi kanyumye nnyo. Sharita's Bridal World yamukozeko enviiri na buli kimu ate nemwambaza ne gomesi n'ez'abaana ababuuza kankutuseko omukolo ogwo olabe omukwano love essanyu ebyabaddewo annange Ruth wanyumidde omukolo gwo nenge ekisinga obukulu webale kuwagira Sharita's Bridal World. It is the best bridal company in Uganda. Come and get the best gomeses tukutegekere omukolo gwo gwonna nkomawo katinyumirwe. Nkwaniriza nnyo mukwano ku Delta TV tukole era nga tuze wano Kalamatendo n'Amagoma. Tutandikidde mu nnyumba ng'ezo z'engoye ennungi n'engatto omugole byagenda okwambala. Njagala okutegeeza nti engoye zino yazijje mu Sharita's Bridal World. Tulina gomesi ez'okupangisa ez'abaana ababuuza byonna n'okutegekera omukolo gwo gwonna ate era nga ne salon yakozeseza salon ekyasinga Sharita's Hair Clinic byonna biri mu kifo kimu awo.
embuzi ebweru bakozesa decoration wa white, red ne gold, nga bakozesa round tables kwe batadde ebyokunywa byonna eby'omulembe ne champagne nga kuliko n'ebimuli ebiri fresh. Abasawo bayitibwa okujja okugema ng'abako batuuse. Kale bannaffe eradde nnyo 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 ensiiba tujja gifuna wano. Tegatumenya tujjidde mu mmotoka. Tewabaddewo nkinyira yonna. Bwabanga tewabadde nkinyira yonna mwate muli bajjanjabi ng'ovudde ku bantu bwe kubanga bakutube kuli baana bange mudde mu nnyumba empeera yammwe eri mu ggulu. Naawe kwata ate oba bwe mwasoma lwaki tubulekayo bo twamuleese mwalaali. Era n'abaana abawaka ne bayitibwa okujja okubuuza engoye z'ababuuza Sharita's Bridal World zonna ezirina. Eradde nnyo 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 nnyo. Eradde banyabo. Mukolika amakubo. Tugayise bulungi. Buli omu ajje ku kamera emu mukube bingi olwaleero kuba gwe mukolo sikako busisi. Weerage buli omu kyaba nakyo kyeraga nakyo. Kati awo obuzibu bujjira wantu wamu. Obwayi. Eyayambadde yero era bamulekerako yero. Bwefuna ekikendi bulijjo kale mwaniriza abantu mubalamuseeko. Tugayiseemu ttiimu y'omundu zino mundu nze zamukonya anekisanyusa nnyo okubala. Akati ttiimu wano woogirabira ate ttiimu manager afuna omupiira omanya nti eno ye ttiimu egenda okusamba oli ttiimu manager n'abaawo gikomandinga nga atidde nnyo kale katukuwe. Katonda yeebale nnyo, Katonda yeebale nakumwebazanga nze nakumwebazanga kubeerako Katonda abakatoliki mu ngalo ez'amaanyi. Sebo mukulu senga w'abaana kayobya abalungi nsiiti bw'anaatuuka wano. Abaana nga baweddeyo omwongezi yeegayirira taata okuleeta senga ajja tulage omwami. Mukulu tutaase nno obutafuna accident ya bigambo. Senga w'abaana atuuke tumubbeko ebiro. Kale bwekubanga bwe kutyo bwe guli mukulu eyamugwa ogiwa omulimo. Kusaba muwandagala abo mpolampola mu kitiibwa kyammwe. Abange tukuba engalo nnyingi ez'abasenga. Kale basenga. Eradde nnyo 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 basenga.
ensiba tutandise ogifuna bwe muzze muli tugayise bulungi mwebale tulagirira Musibya mutyano bannyabo bulungi basenga musibya mutyano basenga bulungi bannyabo mukulika amakubo nnyabo gayise bulungi basenga tusanyuse nnyo balaba ensi bwekyuka buli kimu kikyuka kati tokyasobola kulaba bukedde tv nga tolina kisowaani senga nkukonekitinzeeko kati kikwatira awo bakisowaani kikyo kisowaani kiramba omukyayina atuleetedde ettabu ate kakati omukyayina olabye enkola gye yakolamu kati kano enkuba bweba etonnya ofuniramu n'afumba emmere kambuuze ako kalembe kabulembezi kati kalembe kagenkanawa gonna agabaawo kati ate bw'oyagala kakwegamye ng'okakyusa otya bwoti olabye omukyayina ne bw'oyagalako sayidi emu nga gye gayite eri gasigale twala ebi bwatyo basenga baleetebwa oluvannyuma omwami ne bamutulaga komaawo abantu mamanyi bajja kukusala musedde nga bagambye nti basenga b'abaana mu lujja muno mwe mubamanyi nensooka mpita abeeno mu kigagga zooni ne bagamba nti nedda eryato omumbejja omukulu yenannyini ensonga yeggwe yenze baaba abagenyi baffe abagenyi baffe ab'ebitiibwa nsanyuse nnyo okubalabako olwaleero bannange ffe tusinza abazze eradde nnyo basebo eradde nnyo basenga musibya mutyano basebo ensibako otuuse ewedde muli mutya senga bannange tuyagasi w'ennaku zino yawamuyita wa senga tasobola kuntwala nga temunnatuuka kituufu bakubira engalo ez'amaanyi era nze nabitegeera tasobola nakuzituka kumunoonya tofaayo senga bino bijja bigereka omulambo tegubulwa tulo gwe sooka okwala ekisowaani kiikino sooka olinde omulenzi eddagala liirino g'omulenzi wangi muko omulambo tegubulwa ki tulo experience ogirina mu kuziika mu kuziikula mu kuziika buziisa abaziikula bagenda oluvannyuma bamutaddeko ekimuli okusobola okumwawula ku bako abalala era mba neeyongeddeko akayinja kamu osigala oli kukolola tetwakugaba dda baaba mwangaba dda wonobyeyo baaba nedda
kazi oyo omuleete ddani kakati anti baaba omulangira nga bwe nakugambye omwana dokita ono gwolaba bwe yatusaba tubasabe azaalibwe mu lujja muno si ku lwange naye ku lw'omumbejja Ruth Nakimera Portable. Nawe bato yatwalibwa mu nnyumba okusobola okuzaalibwa era nga omwogezi Bakiddaawo ye yabaddewo nnyo okulembera abaami. Kati bamama bajjajja ono ye Dokita Jose asabye okuzaalibwa mu lujja muno mufuuke bamaama mumulere afuuke waswa ku lw'omumbejja Ruth Nakimera. Oyo senga gwabalaze mwenna abakulu abali wano yazaalibwa bamutuuma erinnya erita lya Airtime bamuwa lya Nsumba. Twayongedde okumanya ebikwatagana ku mwami mu nnyumba. Era omwana oyo muzzukulu wa Desire mu paati oyo nno nga yagalamizibwa eri ewaffe naye ebujumba mu Butambala. Ruth Nakimera azaalibwa mukulu wange omugenzi Mugalula naye omuntu tafa era ono tegerekesi bwe muba mwazze kusaba munnyo muguleete mpozi ekisonjera obuguzi ki era bw'atyo n'omwami naye yazze yeetegese bulungi nawaayo omutwalo taata gwasala. Nsaba okuzaalibwa mu nnyumba muno awamu mwana munange ntoloyo era bwe batyo bafunye kye bayita kattamukago nga mwe muli emmwanyi n'okunywa olwendo lw'amazzi. Oluvannyuma ekimera ekirungi ennyo ekigabulwa. Njagaza kajanja lavu yaffe bagikolemu engongo abaliwo wabula tusinga n'abalijja bagisome mu butabo. Njagaza kajanja lavu yaffe bagikolemu engongo abaliwo wabula tusinga n'abalijja bagisome mu butabo. Akamwenyuko gye ndi mwana gwe kampumuze emmene mpulirwe mpulira ku ddoboozi lyo biringa lalabayi bwe tuba mu bantu ng'oyogera nyambo okubaakaama fitness eri mu ddoboozi lyo ewulire nga nze nzekka kati kankuteeke ku kato nkutwale kasi. Abaana b'obulenzi bakomyewo nabo ne bongera okubuuza. Tusanzwe okubalaba bassebo twali bannaffe tusanzwe okubalaba bannyabo
Eradde basebo. Eradde nnyo. Mulimu kyeyo basebo. Bannange tujja kuba bulungi. Amakubo mugakulike. Twagayiseemu dda kwe kujja wano. Bwe bulungi. Eradde bannyabo. Njeebale gyonna bamaama. Amakubo mugakulike. Bwe bulungi. Okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Hillwater Purity Nothing Less.